Laba embaga ya Pheobe live ku reception omwana anyumye alabise bulungi bakoze fujjo ne Nzorah gawoni agisambisizza fujjo vibe ngeli high endulu waggulu buli kimu kiri on point sobola kunnyonnyola byonna bimalayo naye nga just no omwana alabise bulungi bakoze fujjo endulu. Congratulations Pheobe, congratulations. Nyongera okujjukisa ntuzuula omwagalwa bannange namba yaffe kwali ku screen to inboxing twogere tubeere nga tukuzuulira omwagalwa. Tukola airport pick up services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogiraba ate nga n'ekirala jangu mu inbox tuteese mikwano comment section tekiggwa mu inbox tusobola okwekubira esimu tusobola okurecordinga voice notes biki byonna ne twenyonnyolegana mu comment section tekiggwa mikwano mujje mu inbox kuba bannyina ebirala birina okubuuza okomabwa ewatuufu n'ebirala bingi. Tukola surprise ne delivery bannange Mother's Day etuuse mujje tusurprisinge bammami tukyusa ne ssente tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'okumikolo tukuguliza n'ebintu tubidelivaringa katugende butereevu mu mikolo gya mwana muwala Pheobe akyasinze okubeera blessed ku app eno.
omwami Nzorah abe wakagenda wali eri ng'obayita mu paka eri ate okomewo bwe kiri dijaba we sabula obukala buli wabukala Congratulations Pheobe once again akaseera katuuse ne batugisaako amasimu bannange nga baagala ba photographer ba official photographers bakole ogwabwe bwe tutyo ngenda kubeera nga nkomawo mu party 2 Pheobe bamuwadde ekyapa ky'ettaka nga kuliko n'ente ebintu bingi ebirabo bingi bannange omwana oli ali blessed. Congratulations Pheobe ne Mr. Nzorah tukwagaliza obufumbo obulungi tusaba Katonda akwezadde ddungi okyaliko channel media subscribe for more updates like share and comment tuwerabire okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya nyongola okubaza alabye video yange to the end n'olaba obulawo nga tobuskipinze mukono ndi musimu era nsaba Katonda akweky'osinga okwagala n'ekirala nkujjukiza ntuzuula omwagalwawo tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogiraba ate nga n'ekirala tukola surprise ne delivery tukukyusiza ne ssente tusiba ebirabo bya ssente ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu delivering